afunye ebifaananyi ebyo era yakyatutenge ky'obugagga kitagenda muyamba n'akamu. N'olw'ensonga eyo kusaba oveeyo wetondere bannayuganda. Nze kitaawo ndi wa National Unity Platform. Kituufu wagira ku independent naye oli mutabani waffe. Ensi ekulengeramu ebirungi bingi. N'olwekyo okusaba okola ekituufu oveeyo okyusa ekifaananyi ekyo wetondere bannayuganda. Bw'oba osobola nga bikutabudde you may resign noconcentratinga ku bitabo byo notayingira nnyo mu kunumya bannayuganda. Weebale nnyo weebale ddala bannange webityo bigenda. Kakati olwa Chairman Nyanzi ajja n'aweera obubaka ku internet eri mutabani we atazaalangako atayina baana omwana n'akwewaggulako gw'osobola okuddaawo n'otuula n'oyogera by'oyogera. Museveni is desperate. Chairman Nyanzi musajja atwali eri ali mu kujjanjabwa. Omwana asula mu hostero. Omwana banne bamusuuduyiza na bano bannawangwe bamututte bamutuuziza ne Saabatemu. Kale ekisinza okunnuma kwe kulaba bannaffe aba NUP abeeyita nti ba NUP abamu muli ku social media muli mukuba Chairman Nyanzi. Oli abamu ntutulidde Umaru Kisekka ali mugamba mu Chairman Nyanzi alizayininge, ali mugamba mbu nekunga tekola. Umaru Kisekka gwani ku Chairman Nyanzi, gwani ku Chairman Nyanzi Umaru Kisekka.